biva mu kukozesa obubi obuyinza omuntu bw'ayina, abuse of power. Nze nga minisita wa ssemateeka ne Sigeddamuzi ninga linesman muzannyo gw'omupiira, siina firimbi naye nina bendera. Omupiira we gufuluma nga mpanika bendera. Ebiseera eby'emabega nzize mpanika bendera, era nakati njagala kuwanika bendera. Okutulugunya omuntu yenna kimenya mateeka. Okozesa amaanyi agasusse ng'okwata omuntu kimenya amateeka. Okusiba omuntu n'otamutwala mu kooti oluvannyuma lw'ennaku 2 kimenya mateeka. Kangateko na kino, okuyingiza omulwadde eyeetaaga obujjanjabi mu kadunkulu nakyo kimenya mateeka. Kiri mu Prisons Act. Ng'eggwanga twogere n'eddoboozi limu butakoowa nga tukubiriza buli muntu yenna ali mu kifo kyonna eky'obuvunaanyizibwa ng'alina obuyinza, ffenna tugondere amateeka agaliwo nga tutandikira ku ssemateeka constitution ya Uganda. Bangi mubadde munjogerako bunga asirise nnyo, bingi bitambula. Lukwago bamukutte, balooya ba Besigye tebabakiriza mu kooti. Minisita wa ssemateeka akyogerako ki? Ekisookera ddala mumanye olugendo lw'opposition. Bwe nalondebwa 2010 nga DP twasalawo obuteegatta na bibiina birala eby'opposition, nga twagala tudaabirize omusingi gwaffe. Ne batwogerera nti batuguze, tulidde mu struggle olukwe. Njagala bannayuganda bonna bamanye nti okutandika ekibiina kitegeeza nti olina ebirowoozo byo ebyawukana n'ebirowoozo by'abantu abalala. N'olwekyo DP ng'ekibiina we kisalawo kitegeeza nti tusazeewo ku lwaffe nga banna DP, naawe genda osalewo. W'omanya nti olina obusobozi okuggyako gavumenti, teri akuganye, genda ogiggyeko. Ate DP ennafu ennyo etalina maanyi, lwaki ogyogerera? Otwagaza kiggwe? Na bwe tutyo twasimbawo presidential candidate 2011. 2016 ne tusalawo tukolaganire wamu. Abantu bana twesowolawo okwesimbawo ku bwa president. Professor Gilbert Bukenya, nange, Kano Kiza Besigye ne Right Honorable Mama Mbabazi. Oluvannyuma ffe abamu ekisaawe ne tukifuluma, ne wasigalawo Besigye n'Amama Mbabazi. Baalemererwa okukaanya, ne Kofi Annan yabatuuza ebungereza ne bagaana. Naye kati bagamba nti be basinga okulumirira eggwanga. Kitegeeza buli omu yeeyagaliza. Twalemererwa era nakati we tuli. Naye nga DP tuzze tukulembera ebintu by'enjawulo, walk to work, togikwatako, tubibaddemu. Kutuusa nakati ne tugamba nti banaye tuve mu katemba. Uganda ino ogenda maaso, tulina okwogeraganya, tulina okusonyiwagana ng'Abannayuganda. Ne tuteekawo enkolagana wakati w'ekibiina kyaffe n'ekya NRM. Era bagenze bakyogerera. Nasobola okwesowolawo nga maze okuwangula constituency juzi. Nendaba nga Parliament yeetaaga kutaasa. Eyo ensonga yayawulamu ekibiina kyaffe, kubanga mwalimu abaali balowooza nti eyali sipiika teri asobola kumufulumya.
kati wenjogerera twamufulumya omulimo ogusigadde kati kutereza parliament tumaze okugitaasa parliament etaasiddwa kati erina kuterezebwa ogwo omulimo guli mu mikono gya speaker aliko ku nsonga z'enguzi tetwagala kulaba nga waliwo gwe baleka buli eyayingiza omukono gwe mu ggwanika ly'eggwanga balina okumunoonyerezaako awatali kusaasira. Abannayuganda balina ebizibu bingi kati ensonga zino ng'eddembe ly'obuntu tukubiriza buli muntu yenna agondere ssemateeka n'amateeka gonna. Mwalaba ekiwandiiko ekyava ewa General Sale ng'egamba omuduumizi w'eggye lya Uganda CDF ansisinkane abeeko byambuulira ku bigenda mu maaso kubanga abirimu nnyo. Ebiseera ebisinga ffe ba civilian tulaba ebintu aba security bye bakola bwe baba nga tebatubuulidde oluusi tetubitegeera. Mujjukira 2020 mu mwezi gwa November waaliwo vaawo mpitewo okwekalakaasa abajaasi ne poliisi ne batta abantu bangi. Oluvannyuma ne wabaawo operation omwakwatibwa abantu bangi nnyo nnyo. Naye oluvannyuma President w'eggwanga yatuwa briefing mu iPod n'atugamba nti aba security baawuliriza essimu eyali wakati w'omukulembeze wa NUP n'omuzungu gwe yali akubidde ng'amugamba nti ye UN ejja ddi okufulumya Museveni nga yeesigamye ku chapter 7 ey'amateeka ga UN kubanga amateeka ga UN mulimu ebigamba nti eggwanga lyonna lyonna we litandika okutulugunya abantu mu ngeri eyitiridde amawanga amagatte gasobola okujja ne gataasa abantu nga bakozesa amagye oba amaanyi. Kati oli omuzungu n'agamba munnaffe omukulembeze wa NUP ti ekyokubaawo mulina okunga abantu wabeerewo okwekalakaasa okw'amaanyi abantu mitwalo na mitwalo. Kati abantu abasukka mu 5 we battibwa awo UN esobola okuvaayo. Kati wobeera nga gw'oli mu gavumenti ng'abantu bakwasa obuyinza okulembera eggwanga awo okolawo ki? Obaleka ne bakunga ne bajja ku makubo ne babakuba amasasi oba onoonya abakulembeze baabwe pulaani n'ogirinnyamu. Era kye baasalawo mujjukira mu gw'ekkumi November 2020 eyali amyuka omuduumizi wa poliisi baamugoba General Sabit Muzeyi ne waleetebwawo General Lokech. Kati ebibiina oba ebibinja ebisatu ebyali bikulembera programu eyo ey'okwekalakaasa mwalimu bodaboda 2010 nga ba NRM naye nga banyiivu olw'okuba mukama waabwe baali bamufulumiza kale kayura. Ne mbeeramu aba NUP abo nno tebaali bamaanyi nnyo mu kwogera mazima, baali babisi bye bayingiramu baali tebabitegeera bulungi. Ne wabeerawo aba P10 tiimu ya Kano Besije
kati aba security ne basalawo okukwata ba ring leaders abakulembeze. Ekyembi ate naffe mu gavumenti kye twejjusa ti abamu nakati tebalabikangako. Muwulidde statement ezaava mu internal affairs neza mu office ya prime minister. Gavumenti erina obuvunaanyizibwa okukuuma buli munnayuganda. N'olwekyo zino ensonga tukyalina kuzoogerako, naye ng'ekikulu ekyakolebwa okulinnya eggere mu puroguramu eyo tibaalemesa kiri kye baali bateesa okuleeta abantu okwekalakaasa bangi basobole okuttibwa. Kati aba security bwe batunnyonnyola ensonga tuzitegeera, era n'ebibaddewo tugenda kutuula nabo. Sinze nzekka, naye ng'akakiiko akavunaanyizibwa mu carbinet ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. Nze nkulembera akakiiko ako. Omumyuka wange ye Minister wa Internal Affairs, abalala Minister wa Defense, Foreign Affairs, Local Government, Gender, Labour and Social Development, ne mubeeramu Government Chief Whip ne ex-official Secretary General wa NRM n'ogattako Attorney General. Sigamba nti bagenda kutuula ne Nobert Mao. Nasabye tutuule ng'akakiiko ako nga mulimu ba ministers abo benjogedde. Bwe banaaba batunnyonnyodde tujja kutangaaza eggwanga, naye nga buli muntu yenna alina obuyinza mu ggwanga lino alayira okukuuma ssemateeka wa Uganda. Obuli bw'enguzi, obumenyi bw'amateeka, okutyobola eddembe ly'abantu, byonna tubiyita kukozesa bubi obuyinza bw'olina. Obuyinza bulina okubeerako breeki. Toyinza kuyingira mmotoka ne weebanga nnungi etya ne bagamba nti tukwaniriza naye manya nti emmotoka eno terina breeki. Tosobola kugirinnya. Buli muntu alina obuyinza yeetaaga abeereko ne breeki. Nze nga linesman wempanika bendera tunulira refare. Refari ye president w'eggwanga era ye commander in chief. Juzi yayogera kuba naye alayira okukuuma Abannayuganda n'okukuuma ssemateeka. Ne CDF yayogera ekaweeweta. Naye nga Nobert Mao era nga munna-DP ndaba nga mu Uganda mulimu bano be tuyita ba extremists, ba radicals. Ye CDF agamba ali mu kulwanisa ba radicals mu opposition. Naye ne mu NRM mulimu ba radicals. Kuba ba radicals be bannemesa okufuuka speaker. Kuba bo bagamba ekintu kino kyabwe obaani baleete buleesi kasitaba nga ayambadde yero. Naye fe abatali ba radicals fe abangi mu Uganda naye tusirise nnyo. Waliwo abaagala enkyukakyuka mu ggwanga naye balengera pulezidenti w'eggwanga ng'omuntu ali waggulu muti ne bagamba nti olina okukka wansi oba oyagala oba toyagala. Ne bajja ne jambiya ne basalawo omuti waakiri baguteme ne beerabira nti nabo muti bagwetaaga. Naye fe abamu abatali ba radicals, abatali ba extremists,
ffe twagala tukole amadaala omuntu gwe tukanyizaako okubeera waggulu alinye mpola agende waggulu, n'ali waggulu ng'ekiseera kye kituuse ekyokukka alinye mpola mpola. N'olwekyo tukyuse ebyafaayo bya Uganda, kubanga mu Uganda tetukyusanga ku bukulembeze mu mirembe. Bannaffe abali abeeyita ab'opposition, naffe tuyige okulaba nti embeera zigenda zikyuka. Tokyusa w'olaga naye kyusa entambula. Tolemera mu Land Cruiser yo ng'osanzeyo ennyanja, awo weetaaga lyato. Toyinza kulemera ku nnyanja n'ogamba nti lazima Land Cruiser erina okugenda, waakiri nzimba olutindo. Ffe nga DP tetukyusa gye tulaga, naye tukyusa engeri gye tutambulamu. Ate tulabula abo abatuwogerera, buli kimu mu DP tukirabye. Pulira aboogera okubutujju. Ffe nno ba MP baffe baabakubanga masasi misana ttuku. Nga Sebugwawo ow'Emubende, Muhindo ow'Ekasese. W'obalaba na DP abaabonaabona mu makomera. N'olwekyo ebyo temuyinza kubitusomesa. N'aba NRM balina okimanya nti olutalo olwaleeta NRM mu buyinza, abaasinga okulufiiramu baali ba DP, kubanga obululu obwabibbwa bwali bwa Dr. Semogerere. UPM teyalina bululu. Bana DP muddemu amaanyi, muddemu okwekkiririzaamu nga mujjukira ebyafaayo bya Uganda n'ebya DP. Muleme kubuukira buli kintu ekitambula. Bannaffe abaabuukira ekigaali kya eyali sipiika, mukome eweeka, ensonyi temuzifuula busungu. Thank you very much. Ssentebe wa summit ya IPOD, njagala kutegeeza eggwanga tinasaba President w'eggwanga, kubanga njagala abeerewo nga IPOD summit etuula, atuwa olunaku lwe tusobola okutuuza summit. N'alagira principal private secretary we ti ng'omwezi guno tegunaba kuggwa IPOD summit ejja kuba etudde. Ate mbadde mu kwogeraganya ne Ssaabawandiisi wa NUP ne Leader of Opposition, era nsuubira mu lukiiko olwo tugenda kubaaniriza bafuuke bammemba ba IPOD. IPOD tekitegeeza nti tujja kkaanya ku buli kimu, naye nga tulabika bulungi ng'Abannayuganda mu kifo ky'okulwana nga twogeraganya. N'ensonga zino eziri mu Parliament nti omukulembeze w'opposition alondebwe buli mubaka atali wa NRM, ensonga eyo yaliko mu maaso ga Parliament n'egigoba. Kati ekomyewo, nayogeddeko n'omumyuka wa Attorney General ne mubuuza oba Parliament etusabye tuwandiike etteeka eryo. N'agamba nti yafunye instruction okudraftinga etteeka eryo. Ne mugamba nti IPOD summit weba etudde, ensonga ezo zikwata ku bibiina. N'olwekyo mu lukiiko olunaabeeramu ebibiina byonna ebirina obukulembeze mu Parliament, ensonga eyo tulina okugiteesaako. Naffe tubawe ku magezi. Naye nga tetunaba kulaba tteeka lyennyini, siina bingi byakwogera, kubanga ekyali mu Parliament kya kubawa rukusa kuleeta etteeka. Kati etteeka bali mu kulidraftinga,
era tulinze tulirabe tumanye baani abalonda baani abasobola okwesimbawo kubanga ffe nga DP tumanyi nti Abannayuganda be basalawo namba 1 ne namba 2. Kati President w'eggwanga ava mu kibiina ekikutte ekifo ekya namba 1. Akulembera opposition mu parliament mu kulaba kwaffe alina okuva mu kibiina ekikutte ekifo ekyokubiri. Ekyo Abannayuganda be bakisalawo. Kati ogamba nti eyakutte ekifo ky'omunaana ate ekibiina kye kireete leader of opposition, tulinze batumatize. Naye nga ffe tulaba nti ffe nga DP tetutya muntu yenna kuleeta birowoozo kubanga tulina obwongo obutunuulira buli nsonga naffe ne tukuwa ebirowoozo byaffe. Mwebale nnyo. Era kye nayogeddeko nayogedde nti iPod bwetuula tugenda kwogera ku nsonga zonna ez'enguzi, ez'okutulugunya abantu, etteeka lino lye baleeta, engeri leader of opposition gyalondebwa, n'ensonga z'abasibe n'eddembe ly'obuntu. Ensonga ezo zonna tulina okuzoogerako. Naye nga abannupu bwe bagamba nti tebannafuna bbaluwa batuufu kubanga olunaku tetunaba kulukaanyaako. Tulina kusooka kukaanya ku lunaku era nsuubira mu wiiki eno oluvannyuma tubawandiikire ebbaluwa.